bano baleke tubaleke agambye tubaleke kale twetusoma kale kati mbadde njagala musooke mulindeko kugenda bali baggalewo tugende lumu musooke mujje naye mumakinga esente zino jangu tulabe omulabi ejjaganaati watubuzeeko obawulira bye boogera ku Sunday Nation naye nobagamba musirikeeko naye boogera bigambo bannaye Shalom simanyi gwe omujozi gwe nakuleetera kontrafo nakuleetera gwe gwobadde bagolo gwa Ivan Kalanzi sikotise nze tuyala omukulu Frank Ntambi Wimbalkeza, spokesperson Uganda Bloggers Association, na ndi maaso ne president waffe Mr. Kasugu Uganda Bloggers Association n'omuwanika Shalom Hadad Kawesi muwanika wa ssente era nga muno tukwata obulungi wandise byonna mwabiwadde bannamwe banaakwatamu balinde mulundi gwabwe ne mwali Museveni yali agenda mu nsiko yagendako n'27 abaasooka kati naffe 27 gabizi bwe tuli wano mpolampola bannange nsooka okubeebaza okubanga muzze okubanga muwagira Alex ono Alex mu lugendo lwange nange nga nzija mu kintu kino yalingatako ettafali y'amaanyi nnyo nzijukira 2023 bwe nafuna enkawunta etaali nnungi n'omuyimbi omu Gravity omutujju Alex ono yesanga mu kaseera akazibu nti yali mukwano gwaffe ffembi naye nga ate sitoori erina okutambula erina okugenda Alex nkweyanza nnyo nti nno otutaddeko naffe ttafaali baproducers abatabira mu kamera ababeera emabega magic na happeninga mwe ba unsung heroes temwogerwako naye bwe mmakinga abantu betulaba ku TV okubeera bannaggwano n'olwensonga eyo emyaka gino 10 gy'omaze togimaze mu kubeera ng'obadde olwonaboonoonyi budde wabula obadde ogattirako ddala mu lugendo gy'oyise yonna ku TV ez'enjawulo nakati ssaawa zino wooli akatabo kano a decade of youthful media ngenda kwewaayo mbere nga nka reviewingira eggwanga ku mitimbagano gyonna gye nnaagenda nina mikwano gyange already egiri diaspora Canada abaŋŋambye nti baagala tubupakinge bakoze pre-order ya butabo 10 betu era baŋŋambye ku lwokubiri mukulu ntambi mubeere nga butuuka ekyono si kyekikulu mbadde nkakisawo obuyisa wetugenda kulya ssente sebo mukama wange ku lunaku olw'enkya ssaawa 2 ku ofiisi yaffe ekisaasi twebaddeyo nze ne muganda wange Shalom $2 million era $1 naye ekyo si kyekikulu era katusooke tumuweeko wano enkamu ezinamuleeta amafuta aganamuleeta ekisaasi bwatuba endera Alex bakusimu abasoko bajjeko $2 million so tetukwatako ze tukwata kubanga twandika makwezo ntabi ntabagala okikola tokigezaako yonolo gyesente tosobola serious n'omuwayo ezo zokka nga tekyalomu bajjayo ezize ntambise gano mafuta enkya $2 million kubeeremu kale eza Frank Ntambi kafuna yasalo onoze tulezalawo alunde zino sente oziwa omuto Sonko alite Sonko yamu sente ezungu $10 ziro yefoludi nzeeno ziro yino yefoludi teyajajo teyanzike baganda baffe ate faayo ne bano basooke basigalewo banaye nga tetunaba
mbadde njaga tuweese ku Alex ekitiibwa. Yep. Mbadde nkutitte. Kale webale kujja. Hello, how are you? You okay? Babayita? Safi Vintage Home. Safi Vintage Home. Yeah, but the view from here is fantastic. No, I'm just saying. Kale, nga Mr. Alex nga netuneyongerayo njagala okuyita mukamaawo Vice President wa Star Times omukulu Audrey Nsubuga Senior. Awo gyotwokye akagambo naye nga tonajja. Mr. Alex omusajja ono nkoze naye nga talina buzibu bwonna. Is one of the best people I've worked with. Kyemwagaddeko Alex buli kimu nga bakiŋŋamba mu maaso gange n'emabega wange bakoze eki bwakiŋŋambye. Emirimu gye tukoze ffenna ne gibeerawo miyitirivu. Sirina ssente nnyingi olunaku lwaleero naye nange ngenda kufuula nti mpeza emitwalo aga nakuwe. Teyanzege. Agabiri. Kale. Tobalazigate bugasi. Emitwalo 5. Teyanzege. Gikubeemu ne biliyoni bwe zinagera onootwongerayo. Guno guwe mutabani wo. Sonko. Anywa nnyo frute. Ajja tuleetera obuzibu. Kale Mwami Audrey Nsubuga Senior omusajja wa Liverpool tebakuba buli ayitawo jakuba sebo tubale twagala ojje naawe omusajja omusuuleyo akagambo kamubiri oba omuwa promotion yemukwate ng'ogimuwa. Audrey Nsubuga ano omusajja wange Audrey tulina we twazirundako naye sikyala bakasimuke oba nice sajja bakambwe ennaku zino n'omusajja nga tajja kabakadde linda nekolaboyi nekwate ku mutima uma. Mwami Nsubuga ng'ajja mpola ezo sente agira ddala ng'agenda otunya. Alex yangambye nti bino mwebiri ffe tuzze kubanga kaseera kalungi naye tukuyozayoza ffenna bunyeri. Alex ono Kasuku yabadde spotoni. I need a miracle. Ikayomutu yake Oleja bagero Asiroba kutawanya Webituse kwetaga Jari sufeda, jari shalom Jari mutoro Wanike mikono wanika Wanike mikono wanika Wanika rona di maija Respect papa Banda babu kama Abanda wa Yesu Abanda babu kama Abanda wa Yesu Abachala,
munnayuganda kwanjulira KK Motors abatunda emmotoka ennungi, emmotoka ennamu, empya n'ezo ezikozeeko. Oyagala mmotoka ya Japaani, German, Bungereza, Amerika oba ewalala yonna, emmotoka eyeesigika, emmotoka etagenda kusuza ku kkubo, emmotoka eri ku mulembe, ogisanga mu KK Motors. Emakindi ekuliraana wali Moland Po ku Kiddamunda. Bakuguza emmotoka ng'osasudde mu cash mu kibanja mpola, ate nga bakola bata ne swap. Era ng'osobola okusevinga naffe bw'oweza ssente n'otwala emmotoka yo bakukyusiza ne kaadi nedda mu manyago. Okumanya ebisingawo ku KK Motors kuba ku 0701-730-265. Kale gwe wenna ayagala okugula emmotoka eyeesigika kolagana ne KK Motors. Emakindi ekuliraana wali Moland Po ku Kiddamunda. Mbanjulira Kisoboka Furniture Center ku Ntebe Road abakutuusako furniture ow'omutindo ddala anti bakuleetedde sofa sets, ebitanda ebiriko cheese downers, center tables, dining tables, wardrobes, modern kitchens, dressing mirrors, office furniture, school furniture, ate nga balina ne training school esomesa emirimu gino awamu n'okufunira emirimu. Kisoboka Furniture Center balina offers era nga basobola okutuusaako byoguze wonna okwetooloola Kampala. Kisoboka Furniture Center basangibwa Zaana ku Ntebe Road nga wakayita ku roundabout mu Kikko. Okumanya ebisingawo bakubire ku 0782-81-849 oba 0704-37-03-79. Kale nnogo eneetaaga furniture ow'omulembe aliko tuukirira Kisoboka Furniture Center e Zaana.